ettaka lye balibadde Queen Victoria. Lebengula n'awandikira Queen Victoria ebbaluwa n'amugamba nti abazungu bakozesezza omutaputa wange ne banziba ettaka lyange naye ye omutwe talina. Omutaputa yamusalirawo. Omutaputa. Yes. Queen Victoria n'amuwandikira ebbaluwa. Mukwano gwange Lebengula ng'olabye ennaku. Abazungu abali mu Afrika bonna si bange. Mulimu Abaportugal, mulimu Abasipanishi, mulimu Abajamani, mulimu Abafalansa. Kati nze abakubbye sibamanyi. Naye Lebengula kye yakola yakuŋŋaanya abazungu bonna abaali mu Bwakabaka bwe n'abasalako emitwe. Anti Mukama wammwe abeegaanye ne mubbulamu Lebengula. Mirundi Lebengula. Mirundi Lebengula Mugumba. Oli Beni Mugumba. Ate nawo Salva Kiir. Ate Salva Kiir watumye waki? Andi ye. Salva Kiir yagazivuge. Zavugira mu State House n'atwala make emisinde. Ye teyateesa. Bwe baamusalako mu State House. Mwe balowooza nti agenda kuteesa. Zavugira mwennyini musajja mukadde zivuge. Masha yabuukira mu ddirisa kami katono okagayira mitala. Ezo nnemusanga ezo ne mirundi. Olw'okuba eyo lo. Mirundi. Kitegeeza nti ennyanja bw'etabuka tuva ku njakko. Kati ennyanja bwe beetabuse nga baga nti mukaze emirundi. Kino ekiseera kya kaza mirundi. Muggumire. Mukaze emirundi. Wamma. Mirundi masibye bulema. Dali ng'olwana ng'olutalo toluwumuza songa wakaza emirundi. N'ogumira mu bbato ya bbato hade. Yonna mukaza mirundi. Yes, for your name with children name is mutamanyi. Tumala gatuuma. Mumala gatuuma. Bweri kunyumidde nti Eric. Yes. No more. Yes. Katulaba ono Kibuuka. Kibuuka Ambrosi. Ali ennyo mu byaffe ndi muwoze yakola Patero Kungiri. Si Muganda. Si Muganda Kibuuka. Linnya ly'abajulizi. Linnya ly'abajulizi. Amanya ag'Abakatoliki kati mu nsi yonna bagatuuma ag'aba Matters gafuuka ku gundi Christian names ag'Abaganda. Kibuuka omusango muzungu nga yekaluulirwanga naawe eri omusajja awandika mu Nation muzungu ye Kizito. Yes, Kizito omuto. These are adopted names now. Ambrosi Kibuuka. Omusajja Mukiga. Naye erinnya lye mujulizi. Kati ejja studying Ambrosi Kibuuka yakola ki? Name your children names ezireflectinga nti Museveni era 7th Battalion mwe mwali aba 7 aba East Africa mwe baali 7th Battalion is connected with the army. Yes. Kimunyunga when you read my book ngubuulira nti abazungu baali bagezi tebakolanga bano. Abazungu bademobilizinga bakaawonawo. And they knew that these kawonawos would make trouble gye balaze. Babawa ssente nnyingi ne banywa omwenge. Mu myezi 6 enfunza zaali zibaluma nga baweddewo. Few abaasigala mu magye oba nga bataata baffe kitange yali akola mu signal department. He joined the post office yasembayo okukola kabaala. Beni Kiwanuka baasigala mummo ye yagenda kusoma. Beni Kiwanuka naye bonna abaagenda tuwulira nti Museveni yagudde n'amagato ge. Ate banywanga omwenge ng'osobola okusitula buutu. Uwa genda osoma akatabo kange kabuuti baazitunda abenzi ne bazituuma tugwe mu ttuba anti nga zigenda tugwe mu ttuba. Ate otyawe wali kabuuti kwe bendera kabuuti zaafuuka mifaliso. Within a very short time, you read my book, the beneficiaries were women. Abatunzi b'omwenge. Abakyala. Yes. Abakyala abatunzi b'omwenge. Be baafunamu ssente ne tubayita abaguuda. Abaguuda. Yes. Anti abaguuda bano aba 7 ssente baazinywa. Abakazi abatunzi b'omwenge bo ne bagaggawala. Ye mukazi omuguuda. Yes. You don't know these things. Me I have a lot of time to study. Kakati mbagamba nti bw'obanga otutte omwana wo ewa dokita amukuulemu erinnya
n'owulya ng'akaaba atema emiranga okuba olugi lwa dokita. Kubanga gw'obeera wamututtero n'ekimuluma okimanyi. Yes, obadde osuubira ki? Labor pains. When a woman is suffering from labor pains, abundula akola ki? Then the nurses know agenda kuzaala. Is an indication of okukola ki? Kati n'ensi bwe ziri. What is going on? Uganda is suffering from political labor pains. A baby is about to be born. Yes. These are political tremors and labor pains. Political labor pains. And it will get more. Yes. A failed coup is followed up by a purge. We had a failed coup. A coup, okuwamba. A coup mukirowoleza mu baamaki. Nanteera. Ne bagandi mu gavumenti ya Museveni mwe bayingiramu ekitambo. N'asooka akireka ne kimera. Naye enkwata gy'akwatamu ekitambo. Ate mwe mumanyi. Abasajja bawandiisa apologereta. Bani abawandiisa apologereta? Ndadde mbalaba details. Kati yagikkiriza. Eki. Obutaddamu kukola fujjo mu ggwanga. Yes. Watugamba last night a meeting ya Lastins in one of the hotels deep into the night ngambala nimbaweereza ne message nimbaga Mr. Chairman mbala bimuteza naye omwami omu mugambe sina personal vendetta naye ampe sente zange and the meeting ruled resolved give this man his money. Meeting bwe yasazeewo ngambala Museveni gave me money. N'alagira State House controller. Drive that money to the bank. Inform him that I've given him money. Tell that man to tell you the bank where he is. What they did, somebody went and grabbed it. Saying, do you know how Mirundi will be after getting this money? A rich Mirundi is a nuclear bomb. Nga mulaba bwiti. Nze nkola analysis yange. One, whenever Museveni is cheated, refunds the money. Bwe bagenda buli bwe bamubba sente ezalemera ku ssimu nga badelegates bazze yabagayibye temubiddamu yabawandala ekkololo. Bwe babba sente z'abajaasi e Congo gundi n'agenda nazo byakutaaga yabawa endala ne bukazi bwabwe obukongo n'abupangisiza ennyonyi n'abalinda ne ku gundi Mao ne gundi n'agula awuuli were the statesmen who because gwe tolisindika magye Museveni paid the money. Then when I analyze why has Museveni refused to pay me? Yes, he wanted these people to abalala Museveni bwe yasindikanga ssente ne bazibba ngaddamu n'awaayo endala naye gwe kuzizo bwe yategeera nti zitwaliddwa teyasindika ndala ekibuuzo ne kibeeraawo lwaki yakireka bw'ati. He wanted the battle to continue. Ng'ayagala gwosigale bw'obanagana ne bali bano tebakitegeera. He wanted the battle to continue up to today. Yaba lweyongereyo ku lutalo ono yali sirowinze eki tegeeza yali mu kirasya ng'anyumirwa. Did he pay? Bano kyekyabalema okutegeera. Whenever Museveni is cheated, he pays more money. In this incident, has not paid this man money. Kati ono yazitwala ye yali tamanyi nti ye yalowooza nti ulusapoke I want to see him, he must come here and kneel before me. It cannot happen. Genda ku Facebook page ya nze namanya mulekedde Museveni amupe. Museveni cannot be defied. Kuya Fred Mukasa Chikwozo boloto yate yalowooza no going to him would mean is more powerful than Museveni. Yes. Gw'okugenda gyali kyandibadde kitegeeza nti ye w'amaanyi n'okusinga Museveni. Why didn't Museveni order them okuzimba? Baziremera up to today. And the battle continued. Facebook page ya Uganda. Boba ati basobola kutegeera. Oba tubayita time of analysis. Two. Nemba gamba bonga kye baagala. Obutambi buno bubaluma nnyo.
ng'obutambi buli bwe busakira kakati balowoozaako nti walibeerawo situation gyentuula nabo ne batwala ebyuma byange n'obutambi tejja kubeerayo kubanga mbagamba nti singa tubadde tulwana ne pasita oba ne sheeke nga tulwanira ekibanja nga nze ndina shiriki ye mukubi okumuteeka ku tteebo kati shiriki yange bwenjimuwa bwadduka is my machines that are watching them that has created trouble for them so I cannot be allow myself to be disarmed what they call peace talks bali bampisa ekyankwanzi denounce the taps nolingire kubwatuka ngendo ye kumi bafu atano ku bisago Tamale bali bampiseko mu meeting zaabo bajinga efuru rangami can you come for a covid test how many times have you invited me mwosobola okujja nolingire kubwatuka baba ngendo ye ngogenda kukola ejogo ndi mumalemu ngogenda kukola ki you see Pakistani yabagamba nti you mistreated this man he speaks with anger professor ayambye nnyo eggwanga lino ne gwe bayita Uncle Sam era ye yabawuliza without Uncle Sam and professor then eggwanga singa lyayakadde omuliro Uncle Sam ne professor yes be bayambye lino eggwanga okubeera kuba bano abajozi babawuliriramu professor yabagamba mu 2014 have examined that man is not an ordinary human being si wa bulijjo ajja basabula bonga balowooza tebawangulwangako never been defeated nembaga nti okateera mandwa nti enjinieseza akalyo kali bakaliikyo tuyinza kuba mandwa n'ogineesa mu ngoye noga nti ejja kuteesa notoddamu kujoga bantu ne bwaba mukazi you attempt to rape a woman and the woman resists can you negotiate in the middle rape go ahead with your rape abaganda kyetwogera nga tukugamba nti nja kulagako maze ekitegeeza omukazi bw'omwepankako mukwatulera empaka n'agaana asitama n'akulagako ate n'agenda kikitegeeza this is the meaning mwe mukikola temukimanyi nja kulagako tomanyi kikitegeeza bakijjeeyo yes tetukyogera mu mukyogera temukimanyi yes okay the moment you fail to rape a woman she squats n'akulagako ate n'agenda kyetuyita okukulagako eyo si violence ati nkugambye tewuli omuganda ng'akugaa nti nja kukulagako omuganda mukikozesa nnyo tetukikozesa mu nsobi temukimanyi yes okay a woman cannot abuse inagamba kati gwosigalidde kundaba nga naaba kitegeeza temuliddamu kukwatagana yes gwosigalidde kundaba nga naaba which means toliddamu sukkeyo step tekiriyo kale tugende so kakati if you used your humiliation process continue with it bebabeera nga gye baakozesa yes tebagivaako kubanga ze nabagamba nti nina nakyo wisdom nina knowledge nina my father's wisdom olina village wisdom mu nsi temulimu kyali kibadde kyokka Abamerika Saddam yali azimba nuclear weapons Abaisirairi ne bakwata ennyonyi zaabwe ne bazisiiga kala za Iraq bano abalaba ku ladda baaga nti ziku domestic flight ne bakuba nuclear reactor ya Iraq kakati the Americans had fears nti Iraq eyinaki ina nuclear weapons Saddam nakkiriza abakugu mu nuclear bajje banoonyereze Abamerika kye baagala baali kimu whether Saddam bwe baali baagala kakati in allowing this small atomic association experts it helped the Americans to know the man does not have nuclear weapons kati zisinze kubibawo sijja kubawa ku tape ezo recordings sijja kubawa byuma byange oyinza amwe machuwa man these tapes will be under my custody basobola ozikolamu kyebayita toxi to disarm me nange siyinza sijja kuteesa nammwe surrender my money unconditionally
Anti battle yawedde. Nze mbalabye ekiro. Siraba to the night. Full house. Full house. Mubali powerful wesabye mu yafende muwozi. Full house. Mubali powerful. Ani atabaddemu? Afende muwozi atabaddemu. Is more powerful than these people. Now. Yes. Mwisirabye. Yeka. Kakati kitegeeza nti these are political tremors. They are a result. Musisi wa byabufuzi. Yes. Nti omukazi abadde akuba abantu mu Owino. Owino yali yagitunda dda. Twabulidde nti waliwo kampani because 3.1 billion yagakutwala Owino market. Unlike other markets. The traders in these markets like Kiseka and others were selling a public land in the government. They had no powers to sell land. This is why Museveni decided under the Olanya committee mu parliament, it was Olanya. Which Olanya? The rate. Jacob Olanya. Yes. Who recommended that these people, Museveni Agam, is not the practice of NRM to privatize public places. N'abagamba ti obutale buweebwa abantu. But they must develop them on their own. When they fail to develop them, they can get partners. Kakati the argument was abali mu katale kano kagenda bagulamu shares shaako bikitemu bimanyi. You gave them an impossibility because the state council authorities had failed to collect it even. But in Owino the situation was different and in Nakasero. The traders raised the money. Owino bagigula ku state council nebo ne bazitwala. Ne baba n'ebyalo. Musino yefuula. Yadduka akomanga wano bane bamwasa omutwe. Tugende mpola. Yes. Abasuubuzi mu Owino ne Nakasero bo beegulira sente ne bagula. Yes. City council refused to surrender the land titles to them. Bali omukozi oyo we nasooka omulabira oyo tusabe yajja ewange. Kati mukulu nkajja kayo. Wajja ewange n'aŋŋamba. Ti president yatwadde miliyoni 10,000 bina. Naye abasajja bazze wange ku Gun Point ne bantwala mu Centenary Bank ne bazinzijako. Ne batwalako 2,500. Ne bakutwala nti be baazigobye. Era mubaddemu eyeeyita Chobe ngayagala kudiretinga kunna Chobe. Let that woman deny that she has never come to me. And me knew bwekasojje wange nze mmanya ba collaborators bo bonna. She was collecting 10 million ng'aziwa minister abamuwanga abamaki. Kisaka ajja kuyingira ettaka. Nkubuulira. These are tremors. They refused to give these Owino people money. Ab'omu Owino baagula ettaka lyabwe ne balisinga mu banka ne bafuna ssente bakayongo ne baziwa state council bawe ebyapa. Ssente zaabwe baazibba n'ebyapa ne babiremera. Laba omukazi bw'ajja n'akuba abantu padi bw'asamba bw'akola ki. Where are you going to go? All your allies in the government have been dropped one by one. Where are you going to go with you woman? Ono omu Kampala abbye ssente z'ababoda bw'aziteeka ku account emitwalo 6,600 ajja kuyingira ettaka. Akafuuda embi. Oyinza okubba ebyobusiru n'ogamba ababodaboda ekejja ogijjamu obusomyo emitwalo 6,600 n'ogiteekako akawunti kati ojja zisasula nawe kaabula dda tekakyalabika. These are political labor pains. Tuli mu bisa. Yes. Ebyenkyukakyuka tulinda mwana mupya anabakyagulanyi anaba muhoozi mwana kyoyo ebisago ebigendo tuleetera nabagamba anybody wants to get something you must know the source and how to get it. Bwe yagala okubba mu muzikiti olina okuba omusiraamu. Baba bakwatya mungu oli mukafiiri bakebera empale wadde omuzikiti gusulwamu buli wamu kusigala mu ggule naye olina akadomola ka wuzu wakuyingiddemu otya. Kati anybody who wants to get power must be humble to Museveni. Ayagala okufuna obuyinza alina kuba mukkaka ebyono habulina. The moment you antagonize Museveni tojja bufuna. Yes. Bw'omukyankalanya nakuga nti fe Abaganda
omukitawo kasita wakubuuza nti gwatatidde nze olitya malaalo kitegeeza omusika toliimu bwe kiri. If you don't respect me as a man, as your father, will you not say where I'm buried? It's true. The moment oba olireta lwa Museveni oba ani, the moment you threaten Museveni's future takuwa, and it's comfortable. But power to Jimmy Mirundi ebiri. So the revolution and election. Where you have a revolution, then it means the incumbent president has no hand in choosing a successor. But where the comfortable president is in charge, Museveni will shape his orderly successor. Museveni will shape his orderly succession, and he knows when to go. Amanyiddirwana agenda. Tewali agenda muteeka teri message akamwa nyema mukamwa kakapa. Ne bwe bakapa ng'ekaddiye tesobola kazibiriza bwe kati nabo sebo je kajjamu tewali. So kati Museveni amanyi bw'agenda okiteekateekamu obusika bw'oba anaamusikira anaamudira bampa obutwale bakola ki. But I benefited a lot by sitting with Museveni for 14 years. Kiki wamufunamu ng'omulinaanye Museveni twali mu America ne baleeta ono omusajja mu Sudan n'agamba nti president wa Africa avaako muwa ssente, as if you say African leaders killing to power because of corruption, can you induce lure that African leader by money because he has more money than him? Two, Condoleza Rice neja namugamba Mr. Museveni, unlike other African leaders, you have not stashed money on foreign accounts. What is your future insurance? Museveni said, my future insurance is a peaceful Uganda. Nenchitegeera. Tewali ajja muddusa misinde. Alowooza okuddusa misinde Museveni misinde musiru. Yes. Kaddemu. Oyo omukazi Condoleza Rice. Namugamba omanyi balina sweet talking. But you have done a lot. Why don't you help us in your end? Museveni namugamba to be a mupakasi like Anan. Have my cows to look after. That's what he told Condoleza Rice. The moment Museveni said, my insurance, my future insurance is a peaceful Uganda. Nategeera abazanyira bwerere era mbawandikidde obutabo bungi nnyo ng'ogezaako succession. Uganda's succession will be orderly. And two, Museveni Katonda amulaze visions nyingi n'alaba bamubalaka the powerful mubalaka bamuleeta mu kooti nga yasamye mukazi w'omuzungu nga yadduse dda. Gaddafi yajja the first time I saw Gaddafi landing at Entebbe yajja n'ennyonyi 6 esatu ne zigwa esatu ebisigala mu bbanga. Museveni went to the Tamaka 3 times nga Gaddafi tali mu nnyonyi. Naye ndaba emmotoka awudi erandinze Entebbe naye nga tanka yajjangayo omudumu gwe guti najjayo omudumu gwe guti nga yaani ya Gaddafi. Basambasamba abaserikale baffe abali mu Gambutusi. The first time Gaddafi arrived here. How did Gaddafi end? Mugabe kyaggwa kitya? Bashir Sudan teproducing ngako musajja w'amaanyi nga Bashir. Naye Bashir tewali muntu mu Sudan yagezangako okukola concessions to the south ne batamujjaako. Bashir yayoka ne Turabi n'asigala mu pawa. Bashir talina mwana ku nsi. Bashir yabagamba nti buli institution yonna mu Sudan yaggalewo, buli kintu yonna kiggalewo tukkirire south. Babasajja bano mulundi kumu bagende. Casualties ze baafuna bwe yabaga nti tuteese eggwanga ligende bakkiriza. Where is Bashir now? If there was no counter coup in Khartoum, Bashir would be now under Hague. Waliwo ku endala. But aliwo alimu fortified prison yazimbiranga banne.
ate aba West Africans tubalabye nabo nga bajjako nze ni musajja nalina eddalu ku ssomero nga nkuba endongo ogimanyi naddira girita nengiteeka wansi wa deski nga musomesa muveeyo alinengisonseka naye nze nasembangayo okukubwa emiggo. Lwaki? Omusomesa alina abaana 5 wakubira okutuuka ku wa5 ng'omukono guweddemu. I was always the last one. Basookerako bano kati covid akyatutta. Yes, twabidde nga tebagagema baana abasooka baali tebamanyi sirimu si oli sirimu we waffe yasooka mu oli yatungulanga abantu amaaso. Amini yagamba nti Abatanzania baleese enzikwe kutulako abantu enviiri. Sirimu oli wamulabako? Namulaba Tamale, namulaba Tamale. Muntu eriiso lyatungukanga ne bamuteekamu obutunda ne bumuyita mu kamu ne bukulugguka. Nga ate baali bagagga Tanzania ne baddira omufaliso gwa siponji ne baguwumulamu ekituli ne bamutega olugogo. Ng'enviiri zikunyuka ne zigwa wali. Ebitundu ebyekyama bigwa wali. This is not the sirimu we are seeing now. Ng'akubamu omuntu ekituli. And because those of us who have lived wrong. Kati bali ku conk. Yes. Conk series. But once you are given, Museveni has been given visions. It has today because Mugabe was removed by comrades. Bagala na kumujjayo. Honorable Barrio. The problem was his wife. Omukoya yagamba oyo musajja. Ngundi. Do you know that I can demote him? Katukomewo Tamale.